agaliwo General Museveni afeesa anti kino kyeyabadde apanze ekyabasibe ba NUP okuwayiza President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine anti no mutujju muyeekera ine mundu akola bom bingi bamuwayiriza General Museveni adamanye kagenda kuyitawo ngayita mu bantu bebbala mbaloga ale Jennifer Fulufiga n'abalala aba iso era nga amanyi omuzannyo baguzanye aguyisemu bulungi ogw'okuwayiriza President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ate basubide n'ebintu ebigenda kuba byangu nga badde balowooza nti ate bigenda kuba zitowerera ebigambo bibazitoyeeko bibazitoweredde abali eyo beemulugunya bali eyo bafeesa bagamba ate kino kyazze kiti ate kitandise kiti awo n'omwana nga mugezi mulala Kyagulanyi mulabe edduka Kyagulanyi abakubeke abasajja bafeesa wabula ttaka kubamira beebuuza ate kata bitegeerekese bitya twali tupanze olukwe lwaffe nga tuyisizeeyo mu mpolampola ate lwaki kituusewo wano Kyagulanyi kyabakoze tulabe akatambi kano kabannaffe bebadde bapakase okuwayiza President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ebiviiddemu General Museveni obuzibu noza tutandise bwe tuti abakkiriza emisango bagize era bagambe mu kooti omwana bayimidde ne bagamba mbu baga Bobi Wine yatulagira ngokola ebintu bino era Bobi Wine ye omu kubatusibisa abantu bagandi Museveni yabasiba bagandi gena government abana nte babakwate misango gya byabufuzi si political prisoners era bonogana boza political prisoners bajja bakku abana bano bagamba bakwatibwa ne bomu enkolerere ze bakkiriza bakwatibwa n'amasasi ge bakkiriza abana bano si ba Luganda nte baba bajja wamu baba bajjanga mu bifo ebyenjawulo abana babasanga nga bateze bombo benyini njagala okubuuza Jennifer Fulufiga Nakangubi gwe tulina magezi mazaale tukitwale nti oyina amagezi amazaale naye wabula wagenda n'osoma obusiru nandiki kubanga ddamu otunulira ebigambo by'oyogera Nakangubi Jennifer Fulufiga weewaawo tukimanyi oli ku mulimu naye at times zikozesaako ku sense obanga wonaaba olina byogenda ofulumya okwogera naddala nga bulimba tuula wansi obusengeke ate woba olina ekintu kyogenda okwogerako tuula wansi okyekkaanya ddamu ofune history kyetuyita preamble nti ensonga gyogenda okwogerako sooka otweka background k'ensonga gy'oyogerako then olwoka otuuke ku mulamwa okiwuliriza bulungi kubanga Jennifer Fulufiga oli mu kwogera ne ku baana b'obadde togoberera oli mu kwogera ku keesi gy'otategeera olw'okuba oli ku mulimu olw'okuba bakusasudde obudde bannansi olw'okuba oli ku mulimu ogulaga nti bano abaana gavumenti teyabasibira bwerere bakola ebikolobero ekitali kituufu ensi gibuulira amazima nti abaana mubakase bakkiriza emisango gwemu mu statement ogamba nti abaana bano bakkiriza emisango gye bakola era abaana bano bakkiriza nti bakola bomu basangibwa ne bomu enkolerere era abaana bano basangibwa n'amasasi era abaana bano bayokya emmotoka z'abakungu Jennifer Fulufiga okimanyi nti bano abaana bakamala emyaka 3 n'ekitundu naye nga tebawozesebwa nga bali mu kooti y'amagye naye nga baleetebwa obuleetebwa ne baddizibwayo olwaleero gwe Jennifer Fulufiga oba ogamba nti abaana bano bakkiriza basangibwa n'obujulizi obubalumika olwaleero tubuuza lwaki bagenze emyaka 3 nga tebannaba kusalirwa Jennifer Fulufiga twogera ku baana abatannasalirwa twogera ku baana obujulizi obubuliddwa obubalumika kyovula bakyali munda emyaka 3 n'ekitundu naye nga tebannatandika kuwozesebwa tebannaba kusalibwa kyovula olwaleero abo abakkiriza be mukase bakkirize Jehova kooti yataddewo olunaku lw'emmande nti egenda kutuula ebasalire ekibuzo kyandibadde nti lwaki esalira bano abakkiriza obujulizi ebbanga lino lyonna bubadde buliwa bwe mbaserabidde bulungi Jennifer Fulufiga gwe kennyini ogambye nti abaana bano baalumba police posts ez'enjawulo era ne bakuulika n'emmundu ne batta abasirikale abatta abasirikale abalumanga polisi no tekayo Kyagulanyi nga yeeyogerera yogera ku baana abalumba polisi ne batta abasirikale babawambako emmundu nga beekuubya kukusaidiyo njagala tujjukanye bulungi Olivia Lutaya yakwatibwanga ennaku z'omwezi 21 May 2021 ntiddemu Olivia Lutaya yakwatibwa ng'ennaku z'omwezi 21 omwezi gwa May gwe gw'okutaano omwaka 2021 n'akwatibwa era yakubibwa kasimu
nti gundi jangu wano we bati ne bamuwamba ne bamutwala ku CIU ne balyoka bakwata ttiimu y'abaana abo bonna. Olwaleero oyogera kuba ku police posts ezibadde zirumbibwa. Ekibuzo kiri nti police posts zino zalumbibwa ddi? Era ttiimu ya Bolivia Lujaya ne Basanya ne Bamakete baali ludda wa? Nkugambye bano bakwatibwa ng'ennaku z'omwezi. Ofuna bulungi 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Tiimu yo yonna nekwatibwa 2021 mwezi ogwokutaano. Era tugenda oyingira ogw'omukaga abaana abo nga bali munda. Bonna. Bwe tuddeyo ne twejjukanya police posts zino zalumbibwa ddi? Bwe tujjukira ey'Ebusiika, ne tujjukira ey'Ekyanja, ne tujjukira ey'Enankulabye, police posts zino twawulira kesi za police posts ezirumbiddwa mu kutandika n'omwezi gwa October 2022. Between October and November. Era by December police nerangira nti police posts egenda zijjawo. Kye tutaategeera nako. Naye olwedde abaana baali munda. Olwaleero kesi z'oleeta z'obateekako. Bano abaana olwedde baali munda nga bakwatiddwa. Ezo kesi zizoyogerako. Bw'omalirizaawo ate gy'osembera n'ogamba wano mu kusooka otulaze nti Bobi Wine, abaana bagamba Bobi Wine yabatuma okwenyigira mu bikolwa ebyo eby'ekitujju ebyokuleerera bbomu n'okuwamba emmundu n'okulumba police posts n'okukuba bbomu emmotoka z'abakungu. Ofuna bulungi nnyo. Kyokka gy'osembera eno otugamba nti Bobi Wine yabigaana. Abaana babireeta era nga waliwo omubaka ayisibwamu ssente Emityana, Bobi Wine n'abigaana. Yogera ku ssente ze wagaana ezayitanga mu muntu ow'Emityana. Kubanga gwe wakigaana bakikuyingizaamu ate nze Kyagulanyi simunenya bakimuyingizaamu n'akigaana. Same person gwe kennyini ogamba abaana balumiza nti Bobi Wine ye yabatuma. Gwe omu weekontradictinga wano ku last nti ate Bobi Wine teyakiriimu. Mbwe abaana bakireeta Bobi Wine n'akigaana n'akivaamu. Full figure mukozese ku bwongo. Kyali sijje musisenko buge. Olina abaana, olina family. Olina abantu abazze bakulaba era nga bakuwa ekitiibwa. Weewaawo oli script writer ninjagala otuuleko nga muli ku mpewo za TV nga mulina ebintu bye mugenda okwogera ne mutuula ne mwekenya wansi ne mutuula ne mustrategizinga. Naye full figure ku bwongo bwo obutono n'obuwumbatuutu sole tuseso. Okyabulamu nnyo. Era kino kiraga lwatu nti abaana bano mwabakase. Kubanga ne kesi gye bakuwasa kesi gyogerako tomanyi preamble yayo ne baka kulanto togimanyi. Nkusooka watugamba nti ba Eddie Mutwe baateebwa ne Nubian Bolivia Lutaya ne Bamakete ne basigalayo be bakwatira Kalangala naye nga tiimu ya ba Eddie Mutwe yakwatibwa ng'ennaku z'omwezi 3 December 2020 bakwatibwa Kalangala. Era charge sheet ya ba Eddie Mutwe eriko nti basangibwa mu magazini y'emmundu. Ezo emmundu bazisanga wansi Buga Muhammad already yali munda nga bamusiba ne balyoka bateekako charge eyo. Mufuna bulungi nnyo. Charge ya Olivia Lutaya ne ba Eddie Mutwe eyawukana. Naffe twagala abaana bafulume ne abaana bafulumye batya. Kyabuswavu nnyo nti abaana ate mubakase basayininga ebipapula bakkiriza emisango ate mwongera okubonoonera ekifaananyi mwongera okubasiigako ettoomi nti beenyigira mu butemu n'obusi n'okuseketerera gavumenti. Olwaleero obujulizi obwo nga woobwogedde nti abaana bano babulina lwaki gavumenti ebadde egaanya obbute bolinga. Era kiki ekibadde kibawisizza okusalira abaana bano? Lwaki at last abaana bano bakkiriza emisango? Kooti yataddewo olunaku nti Mande egenda kubasalira era ebakyajinge. Lwaki tiru 3 to 5 years bebadde tebakyajinga? Bobi Wine gw'onenya ayagala abaana babeere munda. Singa abaana abo baali bakyajingibwa ne bawozesebwa mu myezi 5 ne bakyajingibwa with the evidence ne basindikibwa ne basalirwa, awo twandibadde tukitegeera era twandibadde tukkiriza. Naye abaana for 3 years nawe mulabye nti obujulizi we buli obubalumika. Tekigenda kukola Jennifer Full Figure. Naye weerabidde ekintu kimu Jennifer Full Figure nti ebintu bino byonna bye mukola ensi ebiraba era obutambi wano buno weebuli bugenda terekebwa. There is time after the downfall of this regime. There is time after the downfall of General Museveni. Fe weetole tusaba bulamu bwokka. Ndowooza owulira bulungi. Bano omuzannyo baagutandika naye nga tebasoose kugubala. Bo nga bamanyi bintu bya kusaaga nga balowooza kigenda kubangwira, kumbe kigenda kuba jinja lwazi, kigenda kubalema okuluma.
kati bo bennyini batuwa ansa boogera ne balumiriza Kyagulanyi ne babimusangulako awo nno Kyagulanyi watuusiza General Museveni watadde abanene mu gavumenti bali eyo batuula bufoofufu bali omanyi bijja kwanguwa nga manyi nti bijja kubeera bino byakiyitamu tujja kuyisa mukka mu kisero nga tuyitawo nga tukitwala kyongera kubazitoberera kyongera kubamenya every day every night whatever they planned is not going through no benyini bebuuza naye bino bitupanga bitayitamu byabaaki we are very old enough. We have our old tactics we've been using all day long, and they have been moving us from one step to another. But why on Kyagulanyi these tactics are not working? Ono mulalamu katuna ine ensonga lwaki yamuleta agenda kuba tukolesa ebikyamu namwe mujja kwejjusa lwaki mubadde mukola ebintu ebitali mu makulu. Gwewulira wano Mukama Katonda abalaalo mudibaze eggwanga Uganda. Abalaalo mudibaze eggwanga Uganda. Obeerawo ne weebuuza kitongole ki oba institution ki abalaalo gye batakubye ku ttaka gye batadibaze. Mu mazima ga Katonda nga tulina ministry number eya security and defense. Nga tulina ebitongole by'ebyokwerinda. Nga tulina n'ekitongole kya CID, Communal Investigation Department, mwe tuteeka omudidi n'omudidi. Nga kyakamala n'okwanjula amaka amapya obulungi agale renovated. Tulina ekitongole kya CMI. Tulina ekitongole kya SIU. Ebitongole tuweereza ddala nga 20 ebyokwerinda. Ebitongole by'ebyokwerinda bye biddako okutwala embalirira ey'amaanyi mu ggwanga wano. Naye olwaleero ne tutuuka nga information eri sensitive ekwatagana ku byokwerinda by'Abannayuganda nga Jennifer Full-Figure Nakanguubi atudde ku ka blogging station gwe koyinza okuyita TV akasoloti atudde okwo n'omuzeeyi omukulu Charles James Senkubuga ngaddayo waka n'abazzukulu ne bamwaniriza be bafulumya amawulire agakwatagana ku byokwerinda by'eggwanga. Be bafulumya information eyandibadde efulumizibwa intelligence departments mu ggwanga Uganda. Nze neewuunyiza ne ngamba do we have a government? Esente yaffe y'omuwoomusolo tuteeka yaki mu bitongole by'ebyokwerinda bino bwe kibeeranga. Olwaleero Jennifer Full-Figure yatuwa information era nga mukakafu ng'ayogeza na bumalirivu okulaga nti ye byayogerako abimanyi era ye mujulizi. Ku baana ababadde bawozesebwa ababadde baleetebwa mu kooti maasho emyaka 3 n'ekitundu nga balemeddwa okufuna nga government eno with all state resources eremereddwa okufuna obujulizi obulumika abaana bano era ne basalira ne batandika okukola obusiru. Naye ne tulaba Full-Figure ng'ava yali ku mpewo za TV. Tali ku kitongole kya CMI, tali ku kitongole kya SIU, tali ku kitongole kya UPDF. Ali ku Soloti TV. Wera information eri sensitive. Nengamba abalaalo bino mubiraba gye mutwala eggwanga togenda kukisanga walala wonna. Ogenda kukisanga wano mu ggwanga Uganda. Nga si Felix Kulaije si Kituuma nfuna bulungi nnyo siddamulira sito mu magambo Jennifer Full-Figure Nakanguubi ne Charles James Senkubuga. Naye Full-Figure njagala otule wansi weebuuze mubonna lwaki gwe era lwaki gwe bawadde go ahead okujjayo engalabi odde ku TV
oyogere such sensitive information nkojjokiza nti obulamu bw'Abannayuganda bungi bugenze mu bintu ebitategeerekeka. Ekyo kimanye era kitegeere. Ekintu kiwayogedde ekyo nti kisibanya abaana olina obujulizi abaana nga bakolerera bbomu era baali bazitezeeko. Ate mwemu ne mugamba nti ate twaba padoninze. Full figure. Ojja kweyo kyamanda mu mbugo. Nze nkubuulira. Naye iyo government yamwe y'abalaalo. Ife weetule tutadde waaga. Government y'abalaalo ogiwulidde. Abasajja bwe goolo beekubazijje. Neze nagamba tyoba Kyagulanyi Ssentamu ono essala zaasaba z'amaanyi nnyo oba alina mulogo gy'alogera. Because sometimes you ask yourself why General Museveni's tactics plans are not working on Kyagulanyi, because he has tried a lot okulaba nga bikola, okulaba nga avunza Kyagulanyi nga amusuula mukube ennume y'ekigo, but Kyagulanyi is still standing. Museveni akola kino Kyagulanyi n'ayita wano, Museveni n'akola kino Kyagulanyi n'ayita wano. Ate Kyagulanyi gy'ayisa agenda okuvaayo nga Museveni amenyese. Kati mwawulidde General Museveni yennyini yavudde n'atugamba nga Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine bwe yamubba akalulu n'agamba 1 million 1 million ey'abalonzi ey'obululu mbuno Bobi Wine yagibba ku General Museveni. Naye nga ate General Museveni agamba Bobi Wine okubanga yabba akalulu, ate General Museveni yakuwa engeri akalulu gye kabbibwamu noga ati ani yabbaani. General Museveni agamba Bobi Wine yanziba, naye ate yakunyumiza engeri Bobi Wine gye yabbamu, engeri akalulu gye bakabbamu ye kennyini ate agamba banziba, naye ate ng'amanyi n'engeri akalulu gye bakakola ki gye bakabbamu. Kati awo n'osobola ne weebuuza ebibuuzo. Eno Uganda ndalamu, eno Uganda ndalamu, eno Uganda ndalamu. Era guno omulembe gwa Kyagulanyi Mwami Museveni ajja gusuwandikako mu byafaayo. Katabanza okakweka ajja kawandiika akatukweke. Bwali baavuddewo maaso eyo muliga Mwami Museveni se yawandika akatabo ku Kyagulanyi nga muloga mukalaba nga mukasoma nti omwana oyo yali mugumu nga mukalubu ng'ejjinja. The guy was so strong. The guy was so intellectual. The guy was unpredictable. Really, Kyagulanyi is unpredictable. You can't predict that guy. You can't really. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine is really different man. You can't predict him. You can do this, that, but you never put him in a corner. Never. That's why General Museveni is always scared of this young guy. He's scared. And I think this assassination attempt also is on that, because they have tried everything. Poisoning him, imprisoning Noop supporters, but the guy is not moving an inch. He's more strong than ever. And the guys continuing moving here, there, in all countries, exposing General Museveni's behaviors, acts, deeds, gross human rights violations in Uganda. General Museveni is in fear. Really, the guy is in total fear. He doesn't know what's really going to come out of this. Naye kati yebuza kyekigenda okuddirira oluvannyuma lwa bino. Omwana ono ng'afuukidde ekyambika, omwana ono ng'afuuse ensolo, ng'afuukidde ensolo. Bwagwe olya abantu be bakwata 221. Nojja n'obateekako emisango ate gya 222. Owedde nga bali mu kkomera wabakwata dda. Kati baavanga mu kkomera n'obavuga n'obaleeta ne badropinga ne babba poliisi ne batta abasirikale ne balumba police posts. Wabajjaga mu kkomera ne bate ne bakola bbomu. Olaba ebintu ebibookera nga tebina connection n'akamu. Simanya bwani abalosomera emizannyo gino.
emizanyo nabo bennyini gibalemu okugatta bonga abantu nakama naye bano bo badde bazannya batya emizanyo gyabwe nga tulabe bazannya nga bifu byonna bazannya bifu efufulu awo no Kyagulanyi w'Omuteera ate omusajja ono mulalamu omusajja ono muzibu kale mbaagala nnyo mwenna abaliko banamwe bali kubaako dunda lugabana mukakitafata kumira mpera gwe saba nkumire tujja kuba tuddamu see you when God allows to see you again. Bye bye.